mwasuze mutya musibye mutya. Very good morning, afternoon, evening. Kijja kusinzira bode ki video wegenda okubera nga tekutukira ku Fahad Prejudge ugakutusako agabira gali mu kubira nga tegatambula mu ggwanga lya Uganda ne bwe lugwanga ddala gwejo tazodde okubira nga tutuka ku video. Of course ntitaka ekigalo sheyalingirako abalaka boxako wansi atukirirawo ne tubira nga tetukubaganya ebirowoozo ku nsonga nga bwe zibeera ziri mu kubira nga tezitambula. Kati ensonga zetuliko ezikyalemedde mu ddiiro nsonga za mbaka omukyala amanyikirwa nga Shamim Malende era nga zijakutte wansi ne waggulu oluvannyuma okubira nga temunange ono abadde abuze okumala akabanga era nga ebintu bingi nnyo ebisodde okubira nga tebibaawo mu ggwanga lya Uganda ng'omukyala ono asirise era nga mbu n'amasimu ge gonna yali yagajjako nga n'abakulu mu kibiina kya NUP atayogerezeganya nabo era nga munange tukyali awo Shamim Malende n'abeera nga ate afulumya akatambi ng'alaga nti akamala okubira nga ate akoma mu ggwanga lya Uganda era okusinzira katambi nga bw'okalaba ku screen yali akutte suitcase ng'alaga nti yakatuuka butuusibwa ati mu ggwanga lya Uganda. Ebyama byongedde okubira nga tebivaayo era nga mbu Shamim Malende ono ekyembezo kiri nti ebbanga lino lyabadde abuze abadde ali mu Uganda abadde tafulumanga Uganda era mbu abadde alina ebintu bye byali mu kubira nga akwasaganya mpolampola eyo mbu nga abalonzi be yabasuulawo era tukyali awo waliwo ebifaananyi bitandise okubira nga tebivaayo era bye byoli mu kubira nga olengera ku screen yo mbuga egamaka Shamim Malende gabadde amaliddeko obudde bwe era nga wafuna obudde agendayo ku site ye sakola ebintu ebirala byali mu kubira nga atambuza mpolampola. Njagala kubira nga nguterawo obutambi butongera okubira nga tulaba biki ebiri mu kubira nga bigenda mu maaso side zeyo naye nga of course Shamim Malende twalibadde tumuteeka nnyo ku musalaba kubanga naye of course yasobola okubira nga abaako byakola awo nga yakamala okubira nga atuuka mu parliament. Nzijukira abaana ba NUP abayirawo mubiri n'abajjayo mu makomera n'akola biki ndowooza ke kaseera ke atandika okubira nga afokasinga ku mirimu gye ye nga ye mpolampola. Katusimbule n'ensonga zino eza Shamim Malende sako n'ensonga endala nnyingi nnyo eziri mu kubira nga tezitambula mu ggwanga lya Uganda temuvaawo. Ne bambi obulwadde buno si bwangu, ndabye obulwadde engeri gye butawanyizaamu Honorable Shamim Malende busobola omuluma ekisanja kyonna kiba kinatera okuggwako bambi n'abanga awonaawona mukazi wattu abonyeebonye n'awonaawona mukaawo n'asaba kaadi n'aba akitiivu ate aba yaakawonamu olumala owangula akalulu n'addamu n'alwala ate kati wuyo yawonyeewonyeemu ng'okulayira kutuuse kati ate era wanaamala olayira ate era obulwadde buyinza omudda bambi tumusabire mukazi wattu. Naye ensonga za Shamim Malende nga omwami Sama Uganda azoogerako kati webiba nga bituufu omwami Sama Uganda byayogera kubanga I don't think omuntu asobola okuvaayo n'atanisha erinnya ly'omubaka ate nga omubaka oyo agwa mu kibiina kya National Unity Platform. This is what I have come to say. Era ababaka bonna abagenzi mu parliament this time round. Yes, recently twavudde ne tugamba ababaka tebalina kulayira because they will give Mwami Museveni a legitimacy nti yayitamu. Era twakikondeeme nga ne tugamba nti when they go and kulayira that means muba muwadde Mwami Museveni era mukkiriza nti yayitamu ne percentage 71% era nabamaze okulayira then ajabagamba mulonde leader of opposition. Once you get leader of opposition meaning mwakkiriziganyiza wamu n'ebyava mu kulonda. Ekyo si kye naze okwogerako, nze kwogera ku mukyala munange Shamim Malende. Shamim Malende, whatever they have said, webiba ebintu bye bituufu, we really condemn such acts. Eggwanga lyaffe nga lirimu ebintu bingi Honorable waffe Nakimuli up to now tukyali mu maziga nze kamu akwogera I can't even believe up to now nti oyo mukyala yafa. Whenever I see ennyimba ze buli we ndaba videos I swear to God I can't believe nti oyo mukyala she's no more and even I don't know how the family is coping up with that life. Igwe mama, these are the bad politicians that we always talk about. About making a politics a very bad game. Muvumaganya kigambo politics. Oshigedde. Tosobola kungamba obadde mulwadde campaign wezatuuka n'ofuna amaanyi ate wezaggwa n'oddamu n'olwala kati ate etteeka lya sondi biri we yamala okuyita ate era nomala n'okomawo with all the chaos. Mukyala Babi bamukuba you did not say anything. Banange n'oba mulwadde platforms z'oba osobola accessinga. 2,
at least PRO gobo lino sobolo mugamba nakola chi no more password nakola chi kuba most cases mbera ne ba PR na postingira. You did not do that. 2 omuchala munno ntogera ku muchala abachaala muchala munno Nakimuli nafa abatayita mu manyi up to now tulumizibwa wamu. You did not do anything. Shegede biru yayise, you did not do anything. Wakomyonga byonna biwedde okomye okulayira. You people wewe ebintu ebyo bakogeddeko bituufu nti wabadde wakisongoli mu kuzimba. Shamim Malende, that is bad. Era bino ebintu bye batugamba accountability of your leaders. Abantu be Kampala bakwesiga, abantu be basendera amayumba. You did not say anything. Ninga, those are the women that stood with you. Shamim, if whatever that they're saying is true, wallahi ne Qur'ani gyosoma egamba ebikolwa byaffe binaatugobereranga. Walabye engeri omufaadha omulamba gye bamutwitinzeemu. Naye ate on top of that webanga bye boogera bituufu, I put a disclaimer nga boogera bituufu n'okomawo ate bagamba abadde mu ggwanga ng'oli wakisozimba nnyumba yo, and then you had to come olaga bannayuganda nti ova wabweru. Ebyo byonna okola byaki Shamim? God is watching. In the midst of everything, abaana ba bulijjo tuyinza okuba nga tetusobola kulaba, but God is watching Shamim. I don't see any reason why we would lie to that extent. Abantu be Kampala bakukola ki? What do they do to you to deserve such a thing? Wama mujja okukampeyini mugamba abantu tumugenda Kyovalanse n'agambye leader anaamala okulayira n'otandika people power, our power mbu NUP nga mwakikwata nga kikwate. We are not going to be okay with you guys. I'm being honest with you. Ashtegede omaze okuwa omusajja legitimacy and utandika mbu we are fighting a dictator. Which new things are you going to talk in the parliament? Ebyo basenyonyi by'otoogedde mwabagala okulayira. Kiki ekipya kye mugenda okukola mu parliament? Ebyo bye batanaba kwogerako. Mwe mwagala okwogerako. Kyova mwaba making a politics are very big. Era big up and may her soul rest in peace. Omukyala Nakimuli. Twagala abakyala ngabo asobola no sacrifice nga ku musaala gwe naddiza abantu. How many of you have you done such a thing? Abantu okola obulungi bajja ku appreciating oba oli oba toliiwo. And I always tell people, like omukulu ogwo gubenga gu speaking out louder than words. You want people to appreciate you, but what have you done? Mbu now mama wa Kampala ze aha wojane mbwe kichene kichuka. What have you even done to show that mama Kampala akomyewo usigide? Nogenda mbu nokwata files but like I looked and I couldn't believe that binabe bokugerako bitufu. Kimanyi wali abantu abali nganzi. They don't believe what people are talking about you. Babade Sama Uganda no mwami omulala. I don't think Sama Uganda can tarnish your name. I don't think. Abantu babasindika mu bulumi, abantu baluzinze obulamu, abana b'abantu bafudde kulwa mwoli nagamba sigena kwebaka paka nga Shamim bamaze omulangira. And you people, you go ahead and you do evil to the people that you serve, and you think abaana bo Katonda ali basanyukira oba gwo mwennyini Katonda alisanyukira ebikolwa byo. Banange bino si bya kuzanya politics. Abana b'abantu bafa Shamim, people lose their lives. Abana b'abantu bafa. If you're not willing and ready to serve people, wobo yagala kugenda kulya sente tugambe nakyo tukitegere nti Shamim twamutwala kulya sente. Because at the end of the day era tukimanyi mugenda kulya sente. Ekigedde. There are few leaders abagabana n'abantu baabwe. I gave that suggestion before nga tatunama natuka mu kulonda. Ningamba ababaka abagenda okujja banange muyige. Okimanyi bulungi ogenda mu parliament n'ebiteeso tebigenda kukolebwako instantly. What are you supposed to do? Kwata omusaala gwo ogabanyeko n'abantu oba otekawo institution oba okola ki abantu kye banaakujjukirirangako nga n'oba toliiwo. Gabana n'abantu ky'olina miliyoni 3 oba 2 whatever ze mufuna. Osobola sacrificingako n'ogamba zino miliyoni 5 buli mwezi zijja kuba zikwatingibwa ku musaala gwange. Nziriza abantu tubeko projects that tukola anything that can impact on your community. Nakimuli abadde akikola. Abantu up to now bakyali mu nnaku. I myself tabadde mubaka wange. Naye up to now mpulire nnaku. Wokola obulungi osiimibwa n'abaana era sikyubira nti no muwala wa Nakimuli alibonaabona nedda amulekedde omukulu omulungi. Naye mmwe muliwo kukusa mbuto zammwe. You're proving the word bad politics. Mu politics is a dirty game.
Moreover, abantu bafa abaana bali makomera, and you find a woman coming out and do shege to people. All women do and you be like, are you people human? Are you really human? Never to Nabamuliako Bonae Yugeza, and I'm telling her, if it is true, Shamim, wet deco. Wet deco, that is not right. Abantu Bolimba, if you know so trimmer, but you cannot lie good. Wet deco Muchala Munangi. Tebisasa, era tebisasa zaddala, wet deco. Yoppate eyimiridde wakulaira kw'ababaka. Tukasita omentioning ekigambo pate kitegeeza bifo bya bukulembeze. Otherwise senga byali tebyetaagisa era nga tebirina mugaso twalikoze kibiina ky'abayeekera. Gwe weebuuzeyo ADF erina abakulembeze bameka oba ebifo by'obukulembeze bimeka. Era wali ogirabyeko ng'ekampeyiningaawo okunoonya ebifo by'obukulembeze. Kakati ADF kibiina ky'abayeekera. National Unity Platform kibiina kya byabufuzi. Obuuza otya ekibiina ky'ebyobufuzi we kiyimiridde okulayiza ababaka baakyo be kyakampeyingira. Kibanga okubuuza omusiraamu bw'ayimiridde ku swala. Musiraamu oyimiridde wa ku swala 5. Tubuulire oyimiriddewo onaasaala oba tosaale. Ffe twagala kumanya ekintu kimu. Standi ye eri etya ku swala, kituufu okusaala oba si kituufu okusaala. Oba oyagala akuddemu ki? Ekibiina ky'ebyobufuzi ekikifuula eky'omuzinzi bifo bya bukulembeze. Otherwise senga byali tebyetaagisa kyalibadde kibiina kya buyeekera. Ate era naawe walaba ebibiina by'abayeekera nga gyebiri wajja mu kino. Ababaka obutabeera mu paalamenti bwe kiba nga tekirina we kikoseza kibiina kyo, manya n'okubeerayo kwabwe tekulina we kusobola kukoseza kibiina kyo na bigendererwa byo senga gwoba olina ekkubo ly'oyagala okukwata. Tebalina kulayira tekirina we kituyambira. Of course balabe nga abataliiwo balayire gwe okola ebibyo. Simple. As simple as that. Bano ababaka b'olabanga omuziziko gy'oli nga bagenda okulayira wabadde campaigninga. Kati babeera batya ekizibu kyo balabe nga abataliiwo nga n'abamu be baawa kaadi. Oli yajja n'akugamba ono mubbi naye ng'alina kaadi yaffe. Kati ye pate y'emu gy'abuuza. Eyimiridde wakulayira kw'ababaka babe balabe nga abataliiwo tuwa akakodyo. Tubafiise tubalabe nga abataliiwo. Okubaayo okwabwe gwe kukulemesaawo okukola ebibyo. Bwe buba nga obutabaayo obwabwe busobola okukuyamba okukola ebibyo. Okubaayo okwabwe kukulemesa kutya okukola ebibyo. Kola ebibyo. Guno mupiira bwebaba bafumbira abazannyi ku kisaawe. Toyinza kugamba nti ow'omu kisaawe ye w'omugaso ow'omufumbiro ku kisaawe talina mugaso. Nedda, buli omu akola ebibye. Kwekola ebibyo tujja kwegatta as simple as that. Nk'oyo obuwaŋŋanguse komawo. Manyi olwejja n'alowooza nti yakozesa ddaaka ennene nk'oyo obuwaŋŋanguse gy'onywera ku yogati, gy'onywera amata amakwafu, gy'olabira ne ku TV, gy'ofunira n'obudde obukwata essimu n'onyigaanyiga. Then golowooza Rita Nabukenya senga ye yafuna omukisa ogugenda mu buwaŋŋanguse teyali gukozesezza. Golowooza Dani Kyayune senga ye yafuna omukisa ogugenda mu buwaŋŋanguse teyali gukozesezza. Mulekera okulowooza nti okubeera mu buwaŋŋanguse kya kitalo nnyo. Waliwo abali mu ntaana. Waliwo bamalinos abataafuna mukisa kujjayo gye muli ne battibwa. Gwotunyumiza obuwaŋŋanguse kw'oyagala okukajjalira ku bantu, kw'oyagala ofugira abantu. Njagala kumanya pate eyimiridde wa kukulayiza ababaka. It's like wooteri eno eyimiridde wa kufumba emmere. Kigifuula pate ebifo bya bukulembeze. Otherwise gwe tuwa akakodyo. Bwe kuba nga okulayira kw'ababaka tekulina makulu, manya nti n'okubeerayo kwabwe tekusobola kukulemesa kukola kyamaki kyamakulu. Just omunafu yeekwasa nkumbi. Kati mbuulira bwe batalayira tutuuka ku kiki?
ekyo tasobola kutuukako nga balayidde. Kikyentuukako ng'omukyala tazadde, ekyo kye sisobola kutuukako ng'azadde. Era kyekyanguya embeera wakati w'okubeera n'abazannyi n'ababaweereza omupiira dani okubeera n'abazannyi abejjirayo emipiira ng'omupiira guyise. Baganda bange, buli omuzannya paati yo. Bano okuva ku ntandikwa mwabakubanga era temwabawanga kiki kitiibwa, nga waliwo n'abakola zikyampanya buli lunaku kwe bakeerera, buli lunaku kwe bawungeereza. Ekitegeeza tebaayina muki, tebaayina mugaso. Kitegeeza n'okubaawo kwabwe kusobola obutabeera na mugaso. Gye muli mukola ebyammwe, mwe musigale nga mukola ebyammwe ebyo bye mulowooza ebisobola okutuyisaawo. As simple as that. Sigambye nti nnyooma entegeera yammwe oba nnyooma endowooza yammwe. Endowooza yammwe muba mukakasa nti teriimu bigendererwa bibi, mugiteeke mu nkola. Ne bano basigaleyo nga bakola ebyabwe. Political wing esigaleyo ng'ekola ebyayo, nammwe musigaleyo nga mukola ebyammwe. Kasita mutabyakyati ku kibiina. Gw'olina kakodyo ki? Kale akawunga ngenda kukayiwa ne ogenda kumpa mmere ki? Akawunga ngenda kukayiwa naye ogenda kumpa mmere ki? Era okubawo kwa Nuupu kukuziiza kutya gwe okukola by'oteekedde okukola? Nze nno ndowooza Nuupu teyinza kuba kisiikirize kikusiikiriza gwe kukola ky'owulira ky'oyagala kukola oba kiteekedde okukola, kubanga nayo teyalinda FDC kuvaawo okujja. Nga ne FDC bwetaalinda DP okuvaawo ye okujja. Kola by'oyagala okukola bwe by'owulira nti bye by'omuzinzi. As simple as that. Bwe by'owulira nti bye binaayamba, naye okuddawo okutolomera tuli mu buwaŋŋanguse sevaayo, ani akugaanye? Olowooza gwe yakola saddaaka ennene ennyo? Singa Yasiini Kawuma yafuna omukisa ogwo ku kibwatukira kwe baamuttira, teyali gukozesezza? Oba abaana bo bali bubi nnyo gwali mu buwaŋŋanguse okusinga aba Yasiini eyafa, okusinga aba Frank eyafa kibwatukira, okusinga aba Dani eyafa Masasi, okusinga aba Rita eyafa Akabenje? Buli saddaaka evaluingibwe. Abamu mulowooza nti mukoze saddaaka ennene nnyo era ez'abalala zo tezirina valuingibwe. Waliwo abaavuwadde. Just omisinga kimu kyabutabeera wammwe. Waliwo ali e Kampala ng'amaze emyaka 10 taddanga waabwe mu kyalo, talina kyabatwalira, talina kyazzaako. Tonyumiza obuwaŋŋanguse bwasooseeyo. Neitongwa tebaamuziika mu Uganda. Era tugenda fiira wano akatakako baba baakubumbira awo. Akaitongwa baakabumbira Germany. Bwera kibaita obusiraamu butugabe bakuziika baba baakuwumba. Bannange, nze nno nandirowoozezza nti guno mupiira buli omu mu nnamba y'oli wa mugaso. Leka kulowooza nti osobola okubeera byonna, osobola ozannya wali, osobola ozannya wano, osobola ozannya wano. Ababaka abo okulayira kwabwe kuba nga tekuyina mugaso, oba okubeerayo kwabwe bwe kuba nga tekuyina mugaso mu paalamenti, manya nti ne babeerayo osobola okubalaba nga abataliyo. Gwe kola by'oteekedde okukola. Kale kambuuze, bwe batalayira obagenda bbawayo ku mmundu nga be bagenda okuyimbira abalwanyi baffe mu nsiko. Ambaleewo amba be bagenda oyimbira abalwanyi baffe mu nsiko, oba be bagenda obbagoyeza akawunga nga General Nalweyiso. Gwe ng'oyogera contribution yo ku struggle eno kwogera, kati naawe vaako ku mpewo. Bwe kiba nti kuvaako tukole ekyenjawulo ekitali kya bulijjo, kubanga
ogamba paalamenti nti emaze emyaka 5 talina kyekyusiza, nawe omaze emyaka 5 ng'oyogera gw'okyusizza, kiva ku mpewo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.